Tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'akatabo kaffe akantabadde emitawaana gy'omuwala mu kiyumba, era essula y'e19 erina omutwe ogugamba nti abantu balamu. Essuula egenda bw'eti: nga wayise emyezi 2 bano bankolera ku mpapula ezisobozesa omuntu okukolera mu Buwarabu nga tewali amukuba ku mukono, wabula bino bwe byafuluma baatandika okunsasula omusaala nga gwa bitundu, era ogwasooka nalowooza nti oba omukyala wabibbwa. Bwe ntyo ne nsitula ssente ne nzimutwalira okumutegeeza nti zaali teziwera. Mukama wange ono yannyanukula, "What you is do?" ng'olwo ategeeza mbu ŋŋenda kukola ki? Omanyi oluzungu lwe lwali lwa bitege. Nalinda omwami naye ne mmuwa okwemulugunya kwange. Ono teyalina kyanjawulo ku bigambo bya mukazi we bye yaŋŋamba. Ddala nalaba nti eyafa n'eyasika. Omukyala yafundikira ntegeezezza nti bwe mba siri mumativu neetooloolemu nnoonye omulimu awalala, ekintu ekyali kitasoboka nga ndi ku visa yaabwe, era wano namanya nti bano benkolera beefuula mu kiti nga mbazzi. Natandika okulaba langi zaabwe entuufu, anti ddala bandaga nti baali bakatulako ebissebuka. Ebigambo bino byayogerwa omukyala azaala Kanaaluzaala Hamoudi, anti ku ddalu kwe yali atodde. Kino kyaddirira okumuwa ensonga zange nga bwe nali nkoowe ennyo n'obutawummula bulungi. Olwo ne mmusaba nnyongere ku mwana w'omusiraamu bumaali. Nakyala yanziramu mu ngeri ya lubalaato, mbu bw'oba olaba ng'osasulwa busammambiro eryakuleeta olimanyi, tema. Nalaba guli gutyo konze awannyo waawo, ne mpanika ne nsiibula omusiiriya. Bano nno baalowooza nali mu lusaago so nga nali mmaliridde. Bankwata ensawo zange, omukyala kwe kumpita n'ansaba tutuule tugonjoole ebisobye. Wamma nenzira ku mirimu ne nkakkalabya. Tebaddamu kundabya nnaku, baali bamanyi n'okumpa okuwummulamu wiiki nga 2. Mu butuufu bansanyusa. Naye era nga bwe bagamba nti gwakanga musana kaakiro tabulamu, kale effuga 2 lyasigalamu ettonotono naddala mu mukyala. Abateeka visa mu katabo kange olwakaza, nakyala n'akansaba mbu akanterekere. Namubuuza lwaki nkamuwa ng'ate kange. Ne nzijukira abaana abaalinga balaajanira mu mayumba nga baagala kuvaamu, naye olw'okuba bakama baabwe baali bawamba paasipooti zaabwe nga tewali ngeri yonna gye nnyinza kugimuwa. Ekyasinga okunneewaza kwe kubanga gavumenti ya United Arab Emirates yali ewa omukozi yenna obuyinza okweterekera ebimwogerako era obutabaawo muntu yenna bimuggyako. Aisha yalaba nga nze amuyisizzaamu agengege era yandoopa ewabba. Ono naye olwali okumpita namutunuza butunuza mu ssemateeka wa UAE. Kino tebaddamu kukinyegako. Ye Hamoudi eddalu n'effujjo byali bimusingira embaga etanyumye, anti lumu nasanga yasizze essowaani era olwamubuuza kye yali akola yanziramu, "Show many plates." Namutunuulira ne mmusaasira ng'agamba mbu yali akoze essowaani nnyingi. Mu butuufu nalaba ng'omwana ono yali wa kwegendereza nnyo, anti olwamuggyangako amaaso nga tabulwa kyayonoona. Nzijukira olunaku lumu mba nnina byentereeza, nagenda okulaba ng'omwana tanyega ate nga yali alegesa nga kalegeya. Okugenda okukebera mu kisenge nga mwana mulenzi ayimiridde ku katebe aggyeeyo engoye za maama we, zonna ng'azisiizeeko langi ng'akozesa ekkalaamu ze. Nawunga ne nsooka ntuula ku tayirozi ne nnyeenya omutwe. Hamoudi kyava ajja nga yeemwenyerekesa nga bw'aŋŋamba, "Ntabadde, leshi." Ng'olwo kambuuza mbu kiki? Era olw'obusungu obungi nadduka ne neesibira mu kasenge kange ne mbaka ekitabo n'ekkalaamu ne ntandika okuwandiika. Omulundi omulala yakwata eccupa n'asomba amazzi nga bw'ayibwa ku buliri bw'abakadde be. Kasita nnawulira akasiriikiriro kwe kugendayo mu bwangu obutagambika ku misinde egyayiriyiri, wamma ng'obuliri bwonna bujonjobadde. Nzijukira olulala lwe twagenda mu zisemaduuka n'omwana ono okumusanyusa mu byesuubo n'ebyokuzannyisa eby'enjawulo. Wamma buli we twatuukanga ng'abakola ku miryango bonna bekkanya nti kalidda lwagguse. Ono olwabanga okuyingira ng'akyankalanya buli omu, naye nze nakanyanga bugumiikiriza na kumanya kye njagala. Omwana ono oluusi yansanyusanga bwe yalabanga nga zivuddeko, ng'afuna ekigoye nga mpita, ng'atandika okunteebuliramu amazina.
buli lwe yansabanga ekyokulya ky'amanyi obulungi nti sijja kukimuwa ng'akanya mazina. Yatuuka n'afuuka kitundutundu ku nze, era oluusi bazadde be ne bwe baakangulanga eddoboozi nga kitaata kijja ne kiŋŋamba, Tabadde, I love you, ekitegeeza mbu anjagala nnyo. Olwamalanga okuŋŋamba nga bw'anjagala nga nsaba omukono tukube akabonero k'omutima. Okukakasa kino, bino byansanyusanga ne binziza mu nteeko. Olumu yatambulanga ne bakadde be ne bamugulira eby'okuzannyisa n'engoye, naye nga wabaawo bye yeesibako n'agamba, This one for Ntabadde. Era nabanga ndi awo nga yeewuuyo ku luggya akonkona. Waliwo lwe yandeetera ekitereke ky'ekkalaamu za langi n'engatto. Waliwo lwe yansaba nga mbeeko kye mmukolera, oluvannyuma nangwa mu kafuba nankuba peeke ku mukono. Mu butuufu nga toyinza kukyawa Hamoudi. Omwana ono yafuukira ddala mukwano gwange. Yansoomoozanga bwe nasumagiranga nga ndi naye, n'aŋŋamba nti Ntabadde osumagira? Mbagirawo ne nneegaana ne mmugambanga bwe tuba tuzannya omuzannyo gw'okwebaka ekiro. Olwo ne mmugamba, zannya ng'onaaba. Oli ekyeggulo osenye amannyo ogende weebake. Nange kyekimu bw'atyo ng'abikola. Nabanga nneekaza naye ng'otulo twabanga tundi bulala. Olwabanga okussa omutwe ku kiwempe nga Hamoudi agamba, Kookoliko, kookoliko, good morning. Olwo nno nga mugamba nti, Yii Hamoudi, ekiro nga kibadde kimpi bulala. Olaba otya bwe kiwanvuwamukko. Awo ngo nga mmusalira magezi yeebake mu waakiri mpumuze ku kiwanga. Omanyi nali namubuulira nti ffe mu Afirika enkoko ekookolima era yeetuzuukusa. Kino nno kyasanyusa nnyo bazadde be, anti baabanga bakyebase ng'omwana atandika kookoliko. Omwana ono olw'okuba yali mu myaka gya mutabani wange, nalabiranga ddala ng'omwana wange. Mu mizannyo emirala gye namuyigiriza mwe mwali emmere ey'obulamu gye wandiise health food ne non-health food. Ono namusanga takomberako ddala ku mmere nga lyazi chocolate, biskuiti, soda na biberenge byokka. Bakadde be ne bantegeeza nti baali baagezaako okumukaka emmere naye nga yakomba kwerima. Mu muzannyo guno naleetanga ebibala omuli amenvu, apple ne watermelon, okwo ne ngattako omuceere, enkoko, nga bye byange bye ŋŋenda okulya. Olwo ye ne muleetera chipusi, chocolate, biskuiti ne soda. Ne mmugamba tutandike okulya n'oluvannyuma tulwane. Bwe twatandika omuzannyo gw'okulwana, namuwangulanga. Olwo n'ambuuza nti Tabadde, lwaki ompangudde? Ng'olumwanukula nti anti nalidde healthy foods. Abatalya mmere ya bulamu tebaba na maanyi era balwalalwala. Kino kyamusikiriza okuyiga okulya emmere. Era mu myezi nga3 yali agamba bazadde be nti maama tondeetera chocolate kubanga si mulungi eri obulamu bwange. Bakama bange baali batandise okwesesasesa mu ngeri eraga nti balungi, naye era tebwebulizaayo. Anti kipooli kya nswera obutwa obumu busigalamu. Naye nze nali nasalawo nti najja kukola, anti akajja obunaku keemanya. Nafumiitirizaamu okuvaawo ngende nnoonye omulimu omulala nga si byangu. Kyokka emu ku nsonga eyannemeza mu maka gano kwe kusosola mu mawanga okwali kukudde ejjembe mu kiseera ekyo, ng'okuwa visa bakaddugala katalufuuka olufumo. Nasalawo okuguma ne nneekolera ssente newaakubadde baali bansasula mu bulumi obw'ekitalo. Twatambulira ddala akaseera akawera, anti baalugera dda obujja dda bukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'ofuuwa oluwa. Ne bano baagenda baviira ddala ku bye twakkaanyaako nga mu butuufu tebakyefiirayo. Byonna ebikozesebwa ku mulimu nga sikyabirabako, nga ne bwe mbisaba nga buteerere ninga afuuyira endiga omulere. Mu butuufu nakuuma obuntu bulamu saako n'obugumiikiriza naye ng'omukyala byonna tabiraba. Olumu yanyiiganga najja n'akusanga mu ffumbiro n'akusukuma mu ngeri y'akagenderere. Mba kyawuniikiridde ate nga yeewuuya nvuma. Mu butuufu nga tomanyi na kyakuvumira. Aisha eky'okumumalako emirembe yagendanga akyongeramu ebisoko, anti lumu yajja n'aŋŋamba Ntabadde okuva ne leero toddamu kukwata ku ssimu okutuusa ekiro. Bwe yamala okwogera ebyo n'entambula n'enzira mu kisenge kyange. Ono mu bukambwe obw'ekitalo n'akonakoona oluggi nti Ntabadde konze wangi nnyabo Aisha. Nga lwaki nkugamba ekintu ng'ekyo n'otannyanukula? Waakiri wandikkiriza oba n'obaako ky'oyogera? Onyooma? Kiki kye weeyita?
Namuddamu nti, "Madaamu, oli mukama wange. Ogenza okuŋŋamba by'oŋŋamba nga birowoozezzaako dda. Kati obadde oyagala nkuddemu ki mazima ddala?" Aisha kyava ŋŋamba mu ddoboozi ery'ebboggo, "Saagala kummanyiira, olina okunziramu bwe mbaako ne kye nkugamba." Bwe yamaliriza ebyo, n'ayolekera ku mirimu gye. Mu butuufu ebintu bye yajjanga nkola nawulira nga byenfuukudde. Nakwatirawo essimu ne mbawandiikira ebbaluwa bw'eti, "Kuno kwemulugunya kwange eri bakama bange. Siri mumativu ku mbeera gye mpisibwamu mu maka gano. Newankubadde ndi mukozi naye nnyigirizibwa." Omwami bwe yadda n'ambuuza nti, "Abadde oli otya?" Ne muddamu mu bunakuwavu nti, "Gye ndi ssebo." Bw'atyo ne yeesogga ekisenge kyabwe. Ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ne nvaayo ndaba oba waliwo eky'okuluŋŋamya. "Kulikayo maamu, mukyala Aisha, nvuddeyo." "Omwami, oyinza okunnyonnyola kiki ekikutabangudde otuuka okunkoloboleza ebbaluwa empanvu etyo?" Namuddamu, "Nja kusooka mbasiima olw'ebbanga lye mmaze nammwe, mwebale kunkuuma, kumpa mulimu ate n'okunsasula. Wabula we mpandiikidde ebyo nga mpulira nfa ekiziyiro." Omukyala azze ansojjasojja, bw'ansisinkana ankoonerera ansindika, oyinza okugamba nti tusindana nga baakigwo. Ebyo nali mbigumidde nga nzikirizza okufa kitujju. Naye leero omukyala yakomyewo n'akatyemulanga bwe sirina kuddamu kukwata ku ssimu okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuusa ssaawa 2 ez'ekiro. Mukyala Aisha n'addamu nti, "Togiddira, ojja kugikwata ng'onnyuse." Omwami kwe kumbuuza, "Kakati gwe kiki ky'obadde oteesa?" "Konze sikugamba nti mbayisaamu maaso. Ndi mukazi muzadde asaana okuba n'essimu. Singa wabaawo ekyetaagisa abantu bange okuntegeeza nga tekirinda nkimanyaako. N'ekirala, singa omwana wammwe atuukako ekizibu, tunaawuliziganya tutya nga sirina ssimu? Mukama wange, mwe kennyini bulijjo munkubira nga waliwo bye mwetaaga okumanya oba okuntegeeza. Kambeere mbulambulukufu gye muli. Amazima sisobola kukola bulungi nga sirina ssimu. Mbanga ali mu kkomera." Omwami kwe kuddamu nti, "Oli mukozi mulungi, sikulinaako buzibu. Beera n'essimu yo kasita ky'okola okitegeera." Ko mukyala Aisha, "Oli mukozi bukozi, tojja kunsalirawo kye njagala mu maka gange. Bw'oba tosobola kukola nga tolina ssimu, omulimu mmye. Konze okuba omukozi wa waka tekinzigyako ddembe lya buntu. Nagwo omulimu nga ggwe bw'okola mu ddwaliro, kuba ffenna tukola ne tusasulwa." Mukyala Aisha, "Allahu Akbar. Kadama talking to me like this? La. Omukozi wa katayinza kunnyanukula otyo. Tabadde. Nsaba bwe mba ndi wa kweyongerayo n'okukola, mumpe ennaku zange ez'okuwummula ng'amateeka g'ensi eno bwe galagira. Ennaku 4 mu mwezi kubanga nkola n'enkoowa. Buli lwe mpumulamu ngenda okudda ku mulimu nga mpulira obulamu buzze bujja. Nsaba omukyala alekeraawo okumboggolera kubanga ne bw'ayogera mpulira. Buli lwankyankalanya amaanyi agabeera n'omwana ganzigwamu. Ne ntuggubalira omwana ate nga si bwe kirina okuba. Okuboggola kuno kwali kundetedde n'okukuba entunnunsi, era bwe nagenda mu ddwaliro ne bakantema nti pulesa yange yali etandise okulinnya. Nakizuula nti kino kyali kiviira ddala ku kweraliikirira mukyalo no kubanga nze buli lwe nalabanga nga yasamya akamwa nga mmanya kuyomba, kuboggola oba kuvuma. Naye nange ndi muntu alumwa, siri malayika. Bwe mba mumusobezza nsaba nsonyiwe, ampabule nga taboggola. Kuba jjuuzi nagenze mu ddwaliro ng'omutima gunneewuuba. Nkakasa kiva ku mboggola gy'oboggolamu. N'ekirala kye nneemulugunyaako kwe kulwala ne mbategeeza ne mwesulira egwa naggamba kyokka ne mubeera nga munsuubira okukola emirimu gyammwe obulungi. Ekyamazima ndi muntu alina omusaayi ng'omuntu omulala yenna. Munnyambe bwe ndwalanga muntwale mu ddwaliro oba munzikirize ngende mu ddwaliro." Omwami yaddamu nti, "Mukyala obiwulidde?" Ko mukyala Aisha, "Mbiwulidde. Nze nno mbadde simanyi nti mboggola. Ennaku ze ez'okuwummula okuva na leero ogenda kuzifuna." Omwami, "Kati buli kimu kizze mu nteeko ndowooza. Nja kukusaba bw'ofuna obuzibu bwonna wano yogera, tosiba busungu. N'ekirala toddamu kutuwandiikira tugambise mumwa. Konze kama wange neeyanziza naye okuwandiika sikikola mu ngeri ya kuvoola. Wabula mba neewala okwogera eby'ensimattu kubanga bwe mpandiika nsooka kubyekenneenya nga sinnaba kubisindika. Kino kinsobozesa okwewala okwogera ebitasaana." Omukyala yasituka nga yeemanyuula n'atuleka mu ddiro n'omwami. Awo nga ntabadde nzira mu kukakkala mirimu nga bulijjo. Embeera yadda mu nteeko era akabanga kaawera nga tewali buzibu bwonna.
naye nga wayise emyezi ng'esatu omukyala muganda we ne mutabani we baasalawo bagende ewaabwe Siriya bawummulemu. Bantegeeza era omwami ye yali waakusigala ng'akakkalabya egigye. Ekyewuunyisa olunaku bwe lwatuuka olw'okusitula nga nakyala akantema. Ntabadde tukuwadde liivu genda owummulemu. Nange saali mubi nga nkwata nsawo yange. Mbanzigulawo oluggi nfulume omwami kwe kunsanga. Yambuza mu ddoboozi ery'ekimpowooze nti abadde olagawa. Nange ne muddamu ngenda kunoonya gye. Basi namalayo omukyala najja ng'adduka n'addamu n'alangirira. Tabadde genda bwe naakomawo nja kukubira nkutegeeze ndi lw'onodda ng'omukyala anzigulira luggi era nagenda nsimbye amaaso nga galinga aganampitamu. Ono Kihamuudu kisajja kyattu kwe kudduka nga kijja gye ndi nga kikaaba mbu tabadde bw'otabaawo nkusubwa. Mu butuufu natunulira omwana ono ennaku ne nkwata mu mutima ne ŋŋamba nti ddala tuzaala mibiri. Aisha ng'oluggi taluta okutuusa omwana bwe yanta ne mmugwa mu kafuba ne mugamba nja kudda. Omwami yajja n'amukima n'anneekaliriza amaaso naye nga munyiikaavu era nga mpulira alina by'agamba mukyala we bye saategeera anti olulimi. Nanyiga amapeesa ga lifuti ne yeggula naye ng'omukyala akutta oluggi lw'ennyumba taluta. Nakasibira mukwano gwange ky'olaba oli gye natuukira nga nakava e Uganda yali akola mu kitongole ekikuumi. Ono yansuza ebbanga eryo lyonna era mu kuwayaamu yaŋŋamba naye mukama we lwaki talinaamu ka muntu yadde omuntu abakuumira omwana waabwe ne bamukasuka ebweru batyo n'atafaayo kumanya ky'ogenda kulya na gy'ogenda kusula. Ntabadde singa si kussa mukono ku ndagaano nabo tewandizzeeyo. Kyokka bw'oddayo weetegekera embeera yonna eyinza okukutuukako. Tandika obuteemalaako kasente kubanga essaawa yonna oyo asobola okukufuumuula. Saamuddamu kubanga byali byampeddeko dda. Mu mwezi gumu baakomawo era omukyala n'ansaba nzireyo. Omwavu nga bw'atakola ntondo n'addayo. N'enkola egyange nga nzizeeyo bandaga nti buli kimu kyali kiri mulaala era ne balaga nga bwe batanninaako buzibu bwonna. Obulabo ne buyitiŋŋana nga bumpeebwa. Ekitonde ekiyitibwa omuntu tosobola kukitegeera n'okimalayo. Kino kyatuukirira kubanga omukyala ono Aisha yali akyukakyuka nga mbeera ya budde era ddala omuntu si nte nti bwe yakaabira jjo ne leero. Munnange lwaki lumu ng'omukyala ajja akantema ntabadde okoma leero okukola ko nze madaamu ate ogubadde waliwo obuzibu bwonna. Mukyala Aisha yanziramu okoma leero era endagaano yo tugisazizzaamu. Tewaali kyakukola nga neeyoolayoola nzira mu bisulo eri gye nasookera bed space tetenkanye okudda awaka. Mbagirawo nakubira abeeko essimu ne mbategeeza buli ekyali kigenda mu maaso era ku mulundi guno bansemba okudda ku butaka. Akageri ke nali seemalaako ka ssente anti yeeterekera butera okukya nga nsasulira tiketi enanzizeeka anti Abaganda baalugera ekidiba kidda waabaakyo essaaniiko mu lusuku. Waba wabulayo ennaku 6 nsitule mukulu wange n'antegeeza ng'embeera bw'etaali nnungi eka. Ntabadde singa obadde osobola wandisigaddeyo n'oyiiya omulimu omulala kubanga ekyamazima muzeeyi yatidde okukubuulira naye embeera eri awaka teewoomya nnakabululu. Gw'empagi ebadde eyambako okuwanirira awaka n'akatono k'ofunye kati bw'onodda kinaabeera kitya? Munnange bino olwantegeezebwa ne nsalawo tiketi ngyongezeeyo mu maaso omwezi omulala mulamba gwate ambagulizaako nali nnoonya wambazzi. Awo nalina kulaba nga nzira mu nsiko ey'okunoonya emirimu. Kirungi nali nfunye ku bumanyirivu obuwerako okusinziira ku mirimu egy'enjawulo gye nali nkozeeko ssaako ne bakama bange ab'enjawulo be nali nkoze nabo. Kaseera mpaawe kaaga nafuna famire ey'Abachina bano nga bampita era nga ngenda mu kugezesebwa kwa nnaku 5 oba kiyite trials. Kye nasanga mu maka gano kyali kitokota si kisaanikire. Muno mwalimu abaana 3 naye ng'omu gwe bayita Ching ye yali bulala. Lumumba nnongoosa nga yeewuuya awalampye ku gas cooker akutta akambe ayagala kwesala nga babiri bwe baleekaana. Abaana nga balwana kata beeyuzeeyuze. Abazadde bwe baddanga waka olutalo ate nga lunyiitira. Emirimu gyali wali nga miyitirivu. Yoza mmotoka, longoosa ennyumba, kuumira eriiso ku baana obutatukibwako bulabe,
golola, fumba, naaza akabwa, wembejja kkapa ne kabulaasi ssaako n'okutambuza amaguja. Mu butuufu bino byannema era mu nnaku 2 nenzira ku bisulo. Amaanyi aganoonya emirimu ganzigwa ne mmalirira kudda waka. Bwe nasitula okwolekera ekisaawe ky'ennyonyi, nasanga olutambula lwaffe lwasaziddwamu nga lwayongezeddwayo ennaku mu maaso 2. Nasunguwala nga neebuuza lwaki abakola mu Uganda Airlines tebaatwala buvunaanyizibwa kutuweereza bubaka kututegeeza nti gwali gutyo. Twasoberwa kuba twali bayitirivu ddala era buli omu yavaawo yeesooza nga bwe tunyeenya emitwe tukirako amakonkome. Mu nnaku 2 nabukeereza nkokola ne ŋŋenda ku kisaawe nsitule nzira awaka. Munnange okutuuka ku kisaawe nga tulina kusimba lwa kasota, wabula ennyiriri zaatambula bunnambiro era mu ddakiika nga 2 nali ntuuse okukolebwako. Omukyala yali ankolako kwe kukantema nti, "Madam, you have issues with migration." Ng'olwo ategeeza nti abakola ku by'okufuluma n'okuyingira eggwanga balina ensonga enzibu ku nze. Konzi, "Madam, ki ky'otegeeza?" Wano yannyonnyola nti olina okuddayo tereeza ensonga ne mukamawo kubanga olabika olina kye wamukola n'akuteramu abscond. Ekitegeeza nti watoloka ku mulimu naye n'akuwawaabira era tosobola kufuluma ggwanga ng'ekito kitereezezza. Yansaba ŋŋende ntereeza ensonga ng'eyali mukama wange tannanteramu bbaani, ekitegeeza nti oweerebbwa. Kiba kya bulabe nnyo singa kiteekebwa mu paasipooti yo. Kiba kitegeeza nti mba sikyayinza kuyingira mu ggwanga lya Buwarabu okumala ebbanga eggere. Ne ku mulundi guno ennyonyi yandeka, tabadde waabwe, ddala ekuba omunaku tekya. Awo nagenda n'enkubira yali mukama wange Aisha omusiiri y'essimu, mubuuze bwe gwali. Ono yakomba kwerima nga bwe yali tasobola kuggyamu abscond mu binkwatako era okumaliriza nga ngenze mu b'obuyinza era be bansobozesa okudda eka. Lindirira ebyaddirira. Akatabo ntabadde emitawaana gy'omuwala mu kiyumba bwe kati bwe kagenze. Omuwandiisi atusuubizza okutuwa ebiddako ebikwata ku muwandiisi. Omuwandiisi w'akatabo ntabadde emitawaana gy'omuwala mu kiyumba ye Esther Nakacwanvukiye, azaalibwa Mityana Ssingo. Yasomera ku Roadside era ne Preparatory School e Mityana, Katikamu SDA Secondary School ne St. Joseph's Girls School Nsambya. Alina digiri mu by'amawulire, Bachelor's in Journalism and Communication, Honours okuva ku University e Makerere. Yakolako ku Star FM ng'omukuŋŋaanya w'amawulire mu 2014 era yakolako ng'omuwandiisi mu bitongole eby'enjawulo. Esther mukyala muzadde. Ng'oyagala okufuna kopi y'akatabo kano osobola okumuwandiikira ng'oyita ku mukutu gwe ogwa email ogwa innakachwa@gmail.com oba mufune ku nooti 7 nooti 84 579 oba nooti 77 24 62 354 oba nooti 7 nooti 6 nooti 7 5932. Weebale kuwuliriza.